mu ngeri ey'enjawulo twagala kwaniriza Honorable Robert Kyagulanyi. Tetuyinza kumanya mwoyo ngeri gye yamulungamizaamu n'amulumiriza n'amugamba nti genda mu kkanisa y'Abadiventi leero osabe wamu nabo, kubanga twabadde tetumusuubira kubeera wamu naffe, naye mu Luganda bagamba nti n'atukuba surprise. Surprise gye mbadde nnindirira endala oba neeba ya lulala kwe kugamba nti nange mbagenda okubatizibwa mmwe. Ye surprise gye sinnaba kulaba, naye bw'anaaba ayimiridde wano tomanya ayinza okugamba nti nange, kubanga amazzi tubeera nago kumpi, buli alokoka nga tulindira okugenda mu bwakabaka obwawa obw'omu ggulu. Naye mu ngeri enjawulo ku lw'ekkanisa eno n'olukuŋŋaana luno twagala kukwebaza. Kanisa eno y'abantu bonna abaluubirira okutuuka mu bwakabaka obw'omu ggulu. Buli ajja tumwaniriza era tuwulira essanyu, era tugamba nti kanisa yaffe ebeera nzigule buli lwa Sabbiiti. N'omukyala gwe oba tosobodde kujja, mugamba omukyala nti genda osinze mu Badiventisti, tujja kumusanyukira. Munaamusanyukira omukyala? Tetuyina buzibu. Twagala kwebaza Katonda eyakuwonya obusambattuko bwe wayitamu. Twagala okusabira Mukama ayongere okujjanjaba otereere bulungi. Ate mu kiti kyo ng'omukulembeze n'abalala b'oli nabo n'abalala bakulembeze, tubasabira mubeere ekyokulabirako ekirungi ekiweesa Katonda ekitiibwa. Ekyo buli mukulembeze yenna kitumusabira Mukama okubeera omukulembeze we. Mu kiseera kino ssebo twagala kukuyita ojje oyogereko, obuuzeeko ku bantu bano abali mu lukuŋŋaana luno. Waliwo abasanyusa Honorable Kyagulanyi okubeera wamu naffe. Tusanyuse nnyo. Ayina ti Mike check. Musumba Kayero kalekeeko. Galubindi kanzijjeko. Mukadde waffe omulabirizi Musumba Kajoba ne maama, mukadde waffe Musumba Tayebwa, Sebo Musumba Daudi, mukadde waffe Pastor Sekito, bakulembeze baffe mwenna mu ddiini, bakulembeze bannange, abakkiriza mwenna, abasebo ne bannyabo, Omukama mulungi ennaku zonna. Amiina. Kyasanyu nnyo nti n'engeri gye tusimamu Katonda tugigabana ffenna amadiini gonna. Mukama waffe yeebazibwe nnyo baganda bange. Kansooke neeyanze olw'okuyitibwa ku mukolo guno gw'ekitiibwa. Neeyanzeege naye si gwe mulundi n'ogusoose. Okumala emyaka nga 5 nnyina mukwano gwange ennyo bamuyita Gerard Mubiru asabira wano, naye buli kampu eya buli mwaka badde nga mpita kuva myaka nga 5, naye somehow ng'olumu neesanga siri mu ggwanga nesibeerawo, naye nga mugamba olumu nja kubaawo. Nga Gerard agamba naye Bobi waffe tojaayo tukulaba mu basiraamu, oli eri mu balokole, naye ffe mu Advent naffe olina okumanya ne waffe olinayo abakuwagira. So omwaka guno bwe nafuna invitation ne ngamba ku luno nyina okugendayo era nengolola essuuti yange bulungi nnyo, mbeera n'amasuuti gange amalungi eyo. Kati munnange nga neetegekera mukolo, naye omanyi tuba tupulaninga nga ne Mukama naye akola ki? Apulaninga ennaku zaatuuka nga nfunye ebizibu nga sobola kubeerawo. Naye ne mugamba lazima nja kufuba ne bwe naaba mpenyera nzije nebaze Katonda, kuba kati nyina more reason okwebaza Katonda. Naye olunaku lwajjo nalemeseddwa kubanga nabuludde mu ddwaliro, nsaba okwetonda ne Mukama akola ebintu mu ngeri ez'enjawulo. Maliriza nzize wano newankubadde sijidde mu nsuuti yange eri gye nali mpulaninze,
nsanyuse nnyo olw'okunnyaniriza n'okufuna omukisa ogusabako nammwe baganda bange. Nze nno leero si kusaba busabi, omanye ebiseera ebisinga ng'abaana b'abantu tusooka kusaba ne tulyoka twebaza, naye olwaleero njagala kusooka kwebaza Katonda. Nyina ensonga nnyingi nnyo okufaananako n'abantu abalala olw'okwebaza Katonda, naddala olw'ekintu kye tuteekinga for granted, ekirabo eky'obulamu. Nze Katonda nsumatudde ebintu bingi nnyo ne ku mulundi gwena nsumatuse Katonda nsaasidde nnyo, ndowooza alina ensonga. Abamu ebibatta nze bindwaza bulwaza, ebimamenyako amagulu mpenyera buwenyezi, sikiteekenga for granted. Nebaza Katonda olw'ekyo. Era Katonda kati mwebaza bulamu, mpozi okumusaba musaba ampa okutegeera annuŋŋamye omukisa ogwokubiri oba ogwokusatu oba ogwokuna gwaba mpadde okubeera omulamu, ate ng'okozese okumuweesa ekitiibwa. Neme gwonoona kubanga bangi tebagufuna ogw'omukisa. Olunaku lwaleero nno Musumba David abadde abuulira, manye ebintu bya Katonda bizibu. Ng'abuulira omanye Katonda akozesa abantu be, akozesa abaweereza bwe okwogera naffe. Kati olunaku lwaleero Omusumba obadde obuulira naye nga si gwe ayogera, nga Katonda yayogera. Ate nga ayogera nange, simanyi oba nammwe abadde ayogera nammwe. Ayogera ebintu bingi naye nze mpikinzemu bisatu. Katonda akozesa abantu bokwogera no tusanyuka, ate mugamba amina, si byonna nti binsanyusizza. Omanyi Katonda amanyi okwogera naffe naye atugamba ebitusanyusa n'ebitatusanyusa. Newadde mmanyi nti atugamba ebitusanyusa n'ebitatusanyusa, kye mmanyi nti byonna byatugamba tuba twetaaga obbiwulira. So Omusumba abadde abuulira n'agamba tova mu reesi topowaninga nakidamu emirundi mingi nga kati wendi mukatuliki nga mpulira eddoboozi ligamba ebyo Mukama yabyogera. Neŋŋamba ya kati Katonda ayogera nange. Mbadde nkyasanyuse n'amaana agamba olina okusonyiwa. Neŋŋa kati pasita biki byayogera? Yamanyi bwe mpulira kati nakiddamu olina okusonyiwa. Nanzijukiza mama wange, manyi ekamwokya gye twakulira mu ghetto, nga effuja eribeerawo olumu oba olwana n'omwana, omwana nakuba oba ogenda nawo mubalula, maama nakulaba nagamba tomukuba, kyokka nga maama alabye nga bakuba, naye nagamba tomukuba. Nengamba maama, naye maama nange ankubye. Maama nagamba gwe tosonyiwako, nekinnuma muli naye era bw'osawundinze Musumba. Neŋŋamba oba oli awo Katonda yatusinga okutegeera. Naye obadde okuludinga ensonga eyo n'ogamba banaakusonyiwa batya gwe nga tosonyiwa. Ekyo ne kintuulamu. Era ekimu ku byenjize kwe kusonyiwa. Ate nsabire bannange, kuba oba oli awo bw'osonyiwa naawe oba n'ensonga oba ne moral authority okusaba Katonda okusonyiwa, kuba ffenna tetutuukiridde. N'ekirala kyentute, Musumba otusabidde byonna biggwe bulungi. Osabidde bonna buli omu byakola biggwe bulungi, ekyo nkitwala mu linnya lya Yesu Kristo. Naffe byonna biggwe bulungi, nga tuli basanyufu, nga tetuswaziza nsi yaffe mu kwagala, naye okusingira ddala ku lw'obulungi bwa buli muntu. Message nze gye njagala okuleka baganda bange nga nva waggulu, gwe mulamwa guno nagwo gunkuteko, I will be a faithful steward. Omanyi ogenda okusaba, kati abamu nga ffe tulwawo misingayo sande nga ziizo, nomala n'ogenda mu kyaki nomisingayo sande, naye buli woogenda ffe abalwawo byosanga byonna bibanga bikulinza ebbanga lyonna. So kati ffe ba steward bakivunudde ng'omuwanika oba omukulembeze. I will be a faithful steward. Ekigambo tuba tukyogera naye tuba tulina kimininga. Nsaba ffenna kyogere naffe, naddala mu abali wano, naddala abavubuka, nti buli kye tukola tukikole mu bwesimbu, kuba buli omu gyali steward. Muwanika, obuwanika usually muwanika yowa ssente, baba bakuŋŋaanyirizaako ssente za bonna gwe muwanika. Naye olumu abantu baba nga gwe bakuŋŋaanyirizaamu essuubi lyabwe era obeera muwanika wa ssuubi. Bwaba bakuŋŋaanyizaamu obwesigwa obeera muwanika w'obwo obwesigwa.
So kiba kikulu nnyo okugenda ng'omuwanika omwesimbu, ng'omukulembeze omwesimbu kuki kwekyo kyokkiririzaamu. Tuli maaso ga Katonda, tatulagirangako kuwoolera, tatulagirangako kuba bubi, tatulagirangako kukyawa. Ebibi byonna abitugaana, ate natukubiriza okutwala ebirungi, era bye batubulira n'abasumba baffe buli kaseera. So nsaba Mukama tusaasire tubeere beesimbu ku ebyo ebirungi, bituyambe mu buli kimu kyokola. Oba oli musawo, obeere oyo musawo omwesimbu. Oba oli muvuzi wa bodaboda, obeere muvuzi wa bodaboda omwesimbu. Oba oli mubuulizi wa njiri, obeere mubuulizi wa njiri omwesimbu. Oba oli kiriina, oba oli muvuzi wa takisi, mu buli kyokola okikole n'omutima gwo gwonna n'obwesimbu bwo bwonna, nga naakulaba nga ne Katonda gy'ali ne bamalayika gye bali nga bagamba oyo swipa mwesimbu, oyo muvuzi wa boda mwesimbu, oyo mukulembeze mwesimbu. Ebyo nze ndowooza bijja tuluŋŋamya tweyagalire mu bulamu bwaffe obw'ensi, ate ne bwe tuliba tufudde tugende mu ggulu Katonda nga twaniriza mu kitiibwa. Neyanza nnyo neyanzeege okumpuliriza olunaku lwaleero. Mpozi manyi nti waliwo omulimu gwa Mukama ogenda mu maaso okugaziya kanisa eno. Nsaba nzikirizibwe Musumba Sekito ku lwange ne ku lw'ekibiina ky'enkulembera ekya NUP, bwekuba kwe kusiima kwammwe, naffe tusondeeyo miliyoni 2 ziyambe ku mulimu gwa Mukama ogwo. Mwebale nnyo, mwebalire kumpuliriza. Mukama bampera omukisa basewo ne bannyabo. Kyesogedde nti nyina ne muganda wange Musumba wadde oyagala mbatizibwe, naye ono muganda wange bamuyita Ivan Katumba. Ono ye yakyuka dda asabira wano n'okubatizibwa yabatizibwa. Era oba okyammanja Musumba. Ekibbo mujja kisembeza wali Honorable omuwanika Honorable wanaatuula. Twagala kumwebaza olw'okuzimba ekkanisa. Njagala tukubeyo amiina y'okwebaza Katonda olw'obulamu bwe ate n'ekirabo kyawadde eky'okuzimba ekkanisa. Mu kiseera kino Sebo Honorable tweyanziza nnyo, tweyanzeege olw'ebigambo ebirungi ebikulu by'otubuulidde. Ku lwa ekkanisa eno ya Najjanankumbi ate n'ettwale lyonna erya Najjanankumbi wamu n'omubeezi w'omulabirizi waffe Musumba Sekito ate ne ku lw'omulabirizi ali wamu wakati mu ffe, nsabiddwa okutuusa obubaka buno obw'okwebaza. Muno mulimu obubaka bwa mirundi 2 obugenda okukwasibwa Sebo Honorable. Wootaali Omusumba David Mpande yatubuulira wano ensonga enkulu nti ffenna oba oyagala oba toyagala oli mu lutalo, era olutalo olwo lutandikibwa ng'ogudde ku nsi okuva mu lubuto lwa maamawo. Wano bwe twagala okutegeeza nti olutalo olwo naawe olulimu, era olutalo olwo osobola ddulwana ng'oli mulamu bulungi, obeera omulwadde ng'okenyerakenyera, toyinza kulwana lutalo luno. So obubaka obuli muno obw'okwebaza so bukwata ku nsonga ez'ebbiri, era abasumba basaba otegeere olutalo luno olunene lw'olimu lwolwane bulungi mu bwesigwa ng'omuwanika omwesigwa, naye ate nga bakwagaliza obulamu obulungi. Tweyanziza tweyanzeege, Mukama akuwe omukisa.
mukadde Damulira kamukwasa ekirabo ekyo buli lw'anaabeeranga eyo anajjukira nti omulundi gumu twakuŋŋaana naye mu kkanisa y'Abadiventi olw'obudde